Omunya live onako olwalero tugenda kubanga tugutandikira mu bitundu ebye Masaka. Ebya abatuuze abawangalira ku byalo ebisoba mu bisatu bavuddeyo ne bawanjagira ab'ebyokwerinda ku nsonga ey'obumenyi bw'amateeka. Kino kiwaliriza abamu ku b'ebyokwerinda okukuba olukiiko mu mbeera ey'okulaba bute basobola okugonjoola ekizibu kino. Abatuuze abawangalira ku byalo okuli Mirembe A, Mirembe B, Chikuuta A, Chikuuta B, Busaabala, Nnyonjo ne Makukulu mu ggombolola y'Ekitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basattira olw'obumenyi bw'amateeka obukutte ejjembe mu bitundu byabwe. Abatuuze bagamba ebikolwa ebimenya amateeka omuli obubbi bw'ebisolo okumenya amayumba bweyongedde nga mu kiseera kino basula ku tebuuke. Embeera ne bawaliriza okwekubira enduulu eri abakulira ebyokwerinda ku disitulikiti ey'e Bukomansimbi okubaako kye bakolawo ku nsonga eno nabo basitukiddemu okulaba engeri gye bayinza okwenganga embeera eno. Bano bayise olukiiko olw'ebyokwerinda bukubirire nga luyindidde mu Katawuni Ekikuuta nga lwetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa amamyuka RDC wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Kalema Pax ne Disso Happy Bira Mole. Mu lukiiko luno amyuka ssentebe wa NRM Harriet Nakalema ayogedde ku ngeri Ababbi gye babatadde ku bunkenke. Amazima obubbi tubuyina tugamba embeera nnyingi ezitali nnungi ezirimu era tusaba bakadde bange nti bwe tuba tukola security ene waffe wabeewo ekyenjawulo kubaffe obuzibu bwe tuyina nti wano awatwetoolodde wonna mugga Kyoja. Kati omugga ogwo Kyoja okutandika n'essaawa 6 ez'ekiro buli kkubo erigenda ku Kyoja litambuza ppiki zikoma okutambula ssaawa 9 ogw'ekiro. Kati situmanyi babeera bakola ki? Kyokka akulira okunoonyereza ku buzibu bw'emisango ku poliisi y'Ekikuuta Sergeant Faizo Kisige obuzibu abutadde kuba bodaboda. Obubbi bw'okumenya amayumba bw'obusuuse ate abantu bali mu ffe bennyini. Makukulu Migaju ze places zirimo ki abamenya amayumba n'okubba naye nga tugezaako ekisoboka naye buli lunaku tufuna messages nga 10 epikipiki ezibbiddwa ate tebazibba ku bantu balala bazibba ku ba bodaboda kubanga tebeewa budde. Kyokka aba bodaboda ebyokutambuza ebintu ebibbe babiwakanyiza. Ng'ali mu bodaboda ffe tujja mukwatanga akakiiko tumuleete mu mateeka tunnyonnyolekeke ategeerekeke naye si kubeera nga buli kadde tuli mu ttama ly'abantu. Nze kinnuma ku kakiiko kano kalamba abakola balikaaba nze natuusa okutwala muvubuka munnange ku poliisi nanyiigira nnyo naye nga sirina kyakkola kubanga mmanyiiko abantu bameka oba abavubuka ku kyalo kuno yaani. Abatuuze abalala obuzibu babutadde ku bukiiko bw'ebyalo bwe bagamba nti tebukoze kimala ku nsonga eno ate abandi ne bakissa ku bazadde abeesuuliddeyo ogwa Nagamba okugunjula n'okulabirira abaana baabwe. Naye abaana abatubba era ababa batulaba buli budde nga tukola omwana ajja wotudde najja n'akutunuulira ng'okola owulira n'akuteega mu kkubo n'akuteega mu njuyo okiwulira kuba akakwata bonna aliwo wa bodaboda ne bakwata sibayiti ne bamutwala. Embwa eyo ffe situgiinaako bukakafu nti ekwata bituufu tusaba mutunnyonnyole embwa byekwata ffe mu kyalo wano tetubitegeera kubanga ejja kukwata omuntu n'obusungu nze ndi mu kinjaaji ngibatemere mu maaso. Embwa eyo etuukidde ekizibu mu kitundu. Abasajja abagikozesa balabika baafunye bizinesi mu kitundu kyaffe muno kubanga ennaku zino baakutte omutuuze ewange wali embwa yavudde Mirembe nga babbye TV naye weewuunya omuntu ayabbye TV Mirembe n'agireka n'ekikuute wali poliisi ate yaddayo naye Mirembe ekintu ekyo kyewuunyisa. RDC Kalema asinzidde wano n'akalaatira abazadde okufuba okukuliza abaana baabwe mu ddiini n'empisa kibasobozesa okwewala okwenyigira mu bikolwa nga bino. Mu kyaki n'okeera ku makya n'ogenda ng'abaana balese waka tegeera nti kubanga gw'olwedde oli muntu mutegeevu abaana bw'oyagala bafune okudda mu ggwe. Tumuteeka wali mu kkomera kitwala olunaku olulala lulamba mu okujja okukola ki okukola statement. Kyokka ate mwe kennyini mwabayimirire ne mugamba nti poliisi yagala n'ekyemalira omusibe essaawa 24 teziwe zaayise namudda kati ali mu nnaku 4. Byamukisa Ronald ku Salt TV Omunya.